Jacob Zuma musajja asibuka mu ggwanga Ly'abazulu eri mu kwagaagasinga amaanyi mu South Africa era ng'ekika kye kiyitibwa Msholozi. Ono yaviiriddeko ebitundu bya South Africa bingi okubanga n'okutuusa kati bikyawunya evvumbe ng'abawagizi be beekalakaasa olw'okubanga bwe twogerera binaatemeza mabega wa mitayimbwa olw'ebyekuusa ku misango egigambibwa nti yagizza mu kiseera we yafugira eggwanga lino. Zuma gw'olaba si mupya mu byobufuzi bya South Africa kubanga mu 1959 lwe yeegatta ku kibiina ki African National Congress ekyali ku mwanja ennyo ogw'okulwanyisa enfuga ey'ekikabulu era nga Zuma yayolesa obuvumu bungi naddala ng'asinziira mu kabinja ke akaali kamanyiddwa nga Mkhonto w'essizwe. Bakyeruppe bwe baabatabukira ennyo ono yasibwako mu kkomera n'oluvannyuma n'adduka mu South Africa n'agenda mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Swaziland n'oluvannyuma n'akomekkerera e Mozambique. Ne we yabeerera mu buwaŋŋanguse emirimu gy'ekibiina kye yasigala agikwazza bukwakku kubanga y'omu ku abo abaawenduliranga abazungu abavubuka ab'effujjo abalowooza nti okwetakkuluza ku basajja bano balina kweyambisa lyanyi lya mmundu ssaako n'okutabangula emirembe mu South Africa. Zuma bw'akomawo okwabo bwe mu 1990 ebyobufuzi yayongeramu bwongezi jjiya era South Africa egenda okufuna obwetwaze mu 1994 yali kyajja afuulibwa omumyuka wa ssaabawandiisi ow'ekibiina ki ANC. Amaanyi g'ekibiina kino gawulirwa nnyo mu kitundu ki KwaZulu-Natal Zuma gy'asibuka nga kino kyamuwa n'enkizo efuulibwa omumyuka w'omukulembeze Thabo Mbeki mu 1994. Newankubadde abadde nga muganzi mu bantu be ebbala limu Zuma eryamulema okweggyako nga lye ly'okwetaba mu bumenyi bw'amateeka naddala obukenuzi. Akattu ke yasooka okubeera mu gwali mwaka gwa 2004 omuwiiwa ow'amagezi ku by'ensimbi Shikabil Shaiki bwe yavunaanibwa ogw'okulya ekyojamimiro. Kigambibwa nti Zuma ne Shikabil Bepone yali nampala wa ANC mu kiseera ekyo Tone Engeni beeyambisa amaanyi ge baalina mu gavumenti ne babaako kampuni y'Abafalansa ekola ebyokulwanyisa gye baayingiza mu ddiiru y'okuguza South Africa amaato amalwanyi nga teteganye kuyita mu mitendera mituufu. Mu ddiiru eno Shikabil yafuba okulaba nga buli mwaka kampuni eno ewa mukama we Zuma Ranza South Africa $50,000. Mu 2005 Shikabil omusango gwamukka mu V era n'aweebwa ekibonerezo kya kusibwa emyaka 15. Ekyewuunyisa Zuma alina engeri gye yasimattukamu essango lino kooti bwe yategeeza nti waaliwo obujulizi nti ddala yalya ku munyago naye nga bwali tebumala bulungi kugumukkisa mu V. Ensonga eno yeeraliikiriza nnyo mukama we Thabo Mbeki era waayita mbale ono n'alangirira nti awummuzza Zuma ku mulimu gw'obumyuka mu mwaka gwa 2005 era mbagirawo Zuma n'ekifo kye yalina mu paalamenti n'akirekulira. Wabula bino byaleetawo oluvuuvuumo mu byobufuzi nti Thabo Mbeki yali atidde Zuma ng'era mwetegefu n'okumusaddaakayo kubanga mu kiseera ekyo ye muntu mu kibiina ki ANC yali akira ku balala abaali bafuuyirira akagalo okumuvuganya okulaba n'akwatira ekibiina bendera mu kalulu akaakubwa mu 2009. Zuma ng'alikulidde ekitongole ekiwaabi mu South Africa kyamukwata mbagirawo okumuggulako emisango gye gimu wabula okwongezayongezaayo omusango guno olw'ebbula ly'obujulizi n'ebyobufuzi kyawangaaza Zuma okutuuka lwe yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga mu 2009 n'agira ng'akyagiwonyeeko. Kankutambuze nga bwe nkuzzaayo emabega mu 2005 musajja mukulu ono era yavunaanibwako omusango gw'okukaka omukazi akaboozi mu maka ge agasangibwa mu kabuga akamanyiddwa nga Forest Town. Bino era Zuma yabyegaana ng'abiyita bya bufuzi ng'alumiriza nti omuwala yeesiimira yekka era buli kye baakola n'okukinyumirwa yakinyumirwa bulungi. Ne kkooti yennyini yamwejjeereza mu 2006 wabula mu nsala y'omulamuzi yakuutira nnyo Zuma ono okwewala okuddamu okwetaba mu kikolwa ky'okwegaddanga nga talina kapiira tikubanga omuwala eyali amulumiriza kyali kikakasiddwa nti alina akawuka akaleeta mukenenya. Mu 2018 nga kyajjava mu buyinza Zuma yaggulwako emisango 18 nga gyonna gyekuusa ku bulyake omwali n'emirala 7 egyekuusa ku kkukusa ensimbi.
Bino byonna kigambibwa nti yabikola mu kiseera bwe yakulemberera South Africa. Banywanyi be mu kibiina ki ANC bawakanya nnyo eky'okuggula ku muntu waabwe emisango, era kino kyatondawo obunkenke obwaviirako n'omulamuzi okutya okugenda mu maaso n'okuwulira ensonga zino. Mu February 2020, omulamuzi eyali akulira akakiiko akawulira ensonga zino, Christopher Nicholson, yafuna obuvumu obuyisa ebibaluwa bibakuntumye ku Jacob Zuma. Egimu ku misango egyalowoozebwako n'ogwa 2024 gwakomawo omuwiiwa ow'amagezi ku by'ensimbi Kabil mwe yasibibwa. Emisango gino gibadde nga gikwajja era ng'akakiiko ka Zondo Commission akasibwawo okuwulira ensonga nga zino ke kagibadde mu mitambo. Kyokka mu January 2021, Zuma yajeema okulinnya mu kakiiko kano nga n'abakatuulako tebaamala biseera naye ne balagira akwatibwe aggalibwe okumala emyezi 15. Zuma eby'okumusalira emyezi 15 era yabiyita bya kijinga, wabula n'aweebwa okutuuka nga 4 Julayi okwewaayo mu b'obuyinza. Abawagizi be baayiika ne mu maka ge ne balayira nti okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukubakuba butonnyerera anaakwata ku Zuma mpozi ng'asooka kubatta bonna. Kyokka nga 7 Julayi ono yeewaayo mu mikono gya poliisi newankubadde oluvannyuma bapuliida be beekubira enduulu mu kkooti nga bagamba nti embeera y'obulamu bw'omuntu waabwe tesaana abeere mu kolokooni. Bino kkooti yabigaana era kino kye kyaviiriddeko bannansi naddala okuva mu ggwanga ly'abazulu okukola ez'obujagalalo nga baagala Zuma ayimbulwe. Singa Zuma amalako emyezi gino 15 ate agenda kudda mu kakiiko ka Zondo Commission okwongera okwennyonnyolako kubanga ekyamusibizza kugaana kulabika mu kakiiko, wabula bwe gimukka mu vvi yandyongera okwebaka mu nkomyi emyaka egisoba mu 10. Nze Solomon Kaweesa.